bakadde bange mwenna nsazza okubalaba erinnya n'eddoboozi tula Joseph Kayongo nga kino kigenda eri Mathias Mpuuga. Ssebo weewa kitala tugenda kukulonda era tujja kukuwa akalulu naye twebuuza ku lwa pulezidenti waani ekibuuzo neetaaga abantu basatu ssebo jangu bandireeta nnyo mwenna abatuuze b'ebulayi abakulu sibasanyukidde ekibuuzo ekyange kiringa ekitali kibuuzo kiringa ekiri fani naye nga kirimu ekibuuzo. Bulayi eno ndaba eri ku lubalaza lwa Masaka City, lubalaza lwennyininyini lwakuba nti owekitiibwa oyise eno. Singa oyise eno nze ndaba waliwo akatundu kaliwo no wakati emiti gy'amasanyalaze gikoma wano, amazzi gakoma wano. Emiti gy'amasanyalaze gikoma eri ku kereziya n'amazzi gakoma ku kereziya. Abantu abali wakati bakulonda oba tebalonda kitegeerekese ab'ekitiibwa Omukama mulungi obudde bwonna. Ow'ekitiibwa nze kyembuuza ow'ekitiibwa wano mu Masaka tulaba buli muntu aliibwa amanya nze Ssekajjugo James Juliet Kakande Simo kitegeere kati twagala tulaba buli omu aliye nsonga kyereeza okubanga buli omu ali kibuuzo kimbuuza kitegeerekese. Abakulembeze mwenna mbaniriza bonaabona n'ebibuuzo byange biringa bisatu. Ekibuuzo ekisooka, lwaki ffe abaliraanye, kale muganda wange akyogedde naye naye kankikati, lwaki ffe abaliraanye ekibuga amazzi, amasanyalaze, enguudo maama oyiseeko eri ewange emmanga naye ekkuba olirabye bulungi okuva lwe twabeerawo wano ekkuba olifaanana bweri mukulembedde ebisanja byonna twabibita ate nga tubawo ekyokubiri. Mukama wange Mathias Mpuuga nsambanga bulize naye tumusitaffe okiraba etukozesa byonna obiraba twetaaga omuti ekyalo kino tutuddemu twetaaga omuti. Ensonga eyokusatu, ekyalo kino nga bw'okiraba tulina obuzibu okuweerera. Twalina essamba eyo ekuyamba essamba yatugibwako abaana baffe baganda baffe tebakyasoma. Ekirala ekyokuna kiri ku ddwaliro lyaffe ery'ekiyumba. Maama njagala nkulogera ensonga eyo abakyala lwakiyogedde naye nze nnuma eddwaliro liri aliwo amateneti w'okukwata naye tetulina ambulensi omukyala lwebaganye okusayimukira omuteeka mutuuka okuva ekiyumba okutuuka e Masaka kitwalira essaawa 4 nakuolaba n'oluguudo lw'ekiyumba. Ensonga endala nsaba Honorable Mathias Mpuuga nga bw'oli wakutuleetera okusatu mu Parliament yambe nga Masaka tubeerenga eddagala liri mu malwaliro mweriri naye lwaki tugula osobola okusasula ssente nga likuwa ate bw'olisasula oweetooloola nga baddemu balisuula natamuyanga ssebo ekitiibwa buli gy'ovudde ebyokoze byonna okulaba nga obuvunaanyizibwa n'ojja mu kitundu kyaffe n'otukuŋŋaanya. Amannya agange mpitibwa Ssemaganda Fulava, nzaalibwa okuva ku ggongolwa lino buli yali azaala yafa
Kasozi kuwangobya olujja sebo kyenjagala okusaba kiri ekyekimu nga bwozze waliwo otandika essomero liri nsuubira watulaba naye weebale nnyo kyewakola ate n'okujja otuyambe naye mbadde nkusaba nganze mu bantu bano bonna abatudde wano abamu mulimu bannamwandu mulimu bamulekwa nze ndi mulekwa naye nsaba kunnyamba sirina buyambi abaana bange babonaabona naye sirina buyambi bwonna sabanza okunnyamba wamu ebibiri bigenda eri mwami Mpuuga ekimu kigenda wa mukyala Juliet Kakande. Mwami Mpuuga bwe wali ojja mu 2011 twali e Bwala ew'omukyala Naalongo Omukama amumuze mirembe. Watusuubiza nti mu myaka 5 ekisooka kubanga bakuwadde obukulembeze ogenda kufuba nnyo okulaba nga ogattagatta abali ku ludda olunyigirizibwa yafuuka ekitole balumire wamu basobole okufuna eddembe lyabwe. Bwetutuukidde olwaleero biri matankani. Ekibuuzo ekyokubiri, lwaki tobeera mulambulukufu buli woolaga okuva lwe wagenda wansi w'omuti n'otubuulira waggulu wali mu ntebe ennene ani gw'osonzeeko? Ekibuuzo ekigende wa mukyala Juliet Kakande, maama obadde okiikiridde abakyala ba Masaka City okumala emyaka 5 gino. Biki ebyo byolaba byotaddeko engalo ebitannaggwa byotugamba nti mu gino emyaka 5 egiddako tukwesige obimalirize? nnyo batuuze bannange kanso okulaba ssebo kanso okulaba nnyabo mami empimizibwa abakyala b'enkulembera mami tebalina buyambi bagala obayambe mu bino bagala okuyambibwa ku tenti n'obutebe abakyala bantumye okola ekintu ekyo bagenda kukagolola bufi bwokka amannya nze ndagaba Caroline tetwafuna ku nkumbi ssebo mukama waffe